Muli mutya abeeyo bassebo ne bannyabo, naffe gye tuli balamu, akyakuuma Dunda. Olwaleero tugenda kutunuulira ensonga nga bwe nali mbasuubizza ey'okuba nti lwaki omuntu afa, n'afa n'obugagga bwe n'ebye byonna. Ensonga esooka eri mu buwangiro bw'obugagga bwe tufuna. Tukola nnyo okugaggawala. Kkiriza oba gaana, teri atuuka kugaggawala nga talina ndagaano z'akoze. Teri atuuka kugaggawala, kino njagala mukimanye, teri atuuka kugaggawala nga talina ndagaano z'akoze. Endagaano ezo zisobola okubeera wakati wo ne bajjajjaabo, okugeza n'ogenda ku kiggwa ewammwe n'ofukamira n'obeegayirira n'obagamba bajjajja saba mumpe obugagga, nze nga mumpadde obugagga nja baguliranga ente buli mwaka ngireete wano tugisale tugire ne bazzukulu bammwe, nze nga ngaggawadde bakama bange nja bazimbira ekiggwa amatiribona kyakayakane era ekika kyaffe ekyabengabi kiyitimuke. Ayi bakama bange mbeegayiridde mumpe obugagga buno, mumpe ekifo kino kye mbasaba. Njagala kubeera prime minister, naye nze bwe nfuna obwa prime minister sirina nsonga yammwe gye sijja butatuukiriza. Buli kimu nja kikola era ngituukirize. Kaakati ekyo nga kiwedde, ng'ogenda oba oli awo ng'amawulire gafulumya gazeeti nti baakulonze ku bwa prime minister. Ku bwa prime minister nti ye, kati gwe vice president nti ye, nze nti ye. Bannaye nga bweza nnyo. Ng'odduka ku kiggwa nga weeza bajjajja, bweza nnyo, neeyaziza, neeyazege, temujjanga okwo, era ddala mundabiranga ddala bakama bange, nze muzzukulu wammwe. Kaakati ekyo bwe kiggwa, ng'ogenda ng'olayira ku bwa vice president, ng'emirimu gitandika, ng'otandika okubeera bizinensi kiki owaayi ssebo mukulu, jjajja akwetaaga, bannaye nja kufiisa akadde nzije mpitireyokko, nja kufiisa akadde nzije mpitireyokko. Kaakati nga jjajja asooka akwetaagira ku ssimu nga bigaana, oli bizinensi. Kaakati nga jjajja amala kutuukira ne mu birooto ng'akulaga nti akwetaaga, nga ggwe oli bizinensi. Kati bannaffe bano ensonga gye bawa ebeera bweti. Abo nabo kati baagala ssente, oluusi teziba ssente, oluusi baagala kukulabula nti waliwo obuzibu bwe buti obukwolekedde, baagala kukubuulira nti ensonga bweti waali gitereezezzaamu, omuntu bw'ati waali mweggyeeko, naye ggwe osazeewo olowooze nti bo bakuyita olw'okuba baagala ssente. Tekikomye okwo. Olwo bye weeyama byonna obitadde mu kasero, tokomye okwo. Olwo ofuuse munnaddiini omukuukuutivu, oswala okukulaba ng'ogenda mu masabo. Weerabidde gye wajja, ekyo ekikwewaanya. Kati oli muntu wa Yesu nnyo. Mbabuulira baganda bange nti embeera ng'ezo ze tweteekako zituleetedde obuteeyagalira mu bulamu bw'ensi eno. Ebintu byonna obikola bwogwo bwa nnamunigina, naye ate oyina abaana. Byonna obikoze abaana tobibalaze. Kale ekiseera kituuse
abaana tebamanyi kyakukola, ovuddewo tebamanyi kyakukola, tebamanyi bw'oyamu bwawa, tebamanyi wa gye wabuwa, tebalina kye bamanyi, tebabalekerawo kakulu konna. Kati mbulira lwaki obugagga tebuusaane obu. Kiki kye ngezaako bbalaga? Nti bw'oba osera, sera n'abaana bo.